Okay, buterefu buli muje sinzido okubeera nga togoberera Fahad Pro UG kwe muli era nga video ngena kusaba liking sharing irako abala comment section always abera open abo boina comment yo wansi awo tekigana kubeera nga ate ogisuulawo ne tubeera nga ate ensonga tuziwuliziganya nga bwe zibeera zitambula. Kakati Sammy owa Might Family comedian gwe mumanyi obulungi, omwana we wa struggle era ng'omwana oyo yajjukirwa nnyo ku ba foot soldiers gye buvuddeko abakwatibwa ndowooza kwali kwekalakaasa kwa parliament somewhere y'omu kwabo abasobola okubeera nga tebakwatibwa. Kakati wayitawo ebbanga Sammy n'ateebwa wabula yavayo n'agamba nti mulwadde era wayitawo ndowooza ebbanga nga liryo Sammy n'atubulako ekyamazima kiri nga tukyamulaba. So recently wano Sammy owa Might Family yavuddeyo n'abeera nga temunange avaayo n'ayasa ebyamba naga nti abakulu bonna ba NUP bamwesamba teri n'omu yavaayo okubeera nga ate amuwa akasente sako n'okubeera nga tebamujjanjaba era munnaye yasobola okubeera nga ate ayogera ebigambo bingi nnyo. Kakati olunaku olwaleero asazeewo obutereevu okubeera nga ate yeeyunga ku kibiina kya NRM era ng'avuddeyo n'abeera nga ate ayasa ebyamba bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ngenda kubeera nga ate mbibatirawo awasinkanye full figure era nga byonna ngenda kubeera nga ate mbibatirawo awo musobola okubeera nga ate muwulira ki ekyasobodde okubeera nga ate happening side ze okenda wasa mu comment section teekayo endowooza gulowooza ki kwebyo byogenda okubeera nga ate weewulira ku wenda makujjeeyo ngenda kutwalako ne mu nsonga z'abawumalu Kiseka n'abalala bonna ba bloggers ba NUP era nga nazo ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga kino gye binaggwera zinja kubeera nga ate mbibaterawo wano likinga ate sharingirako abalala tugatte ku butongole subscribing nga oleme kubeera nga ate osubwa mawulire kikabwe kiti ate mu budde tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo awo beera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa nawe obulamu beere nga tebukutambulira bulungi nnyo malidaadi saana nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo tenvaawo. Sanyonyi sente zafuna osanyonyi afuna milioni oba ali mu milioni 7 ne masle obwogamba n'ogamba kangende ndabe kusame moyo milioni 2-3 nga tulina kyovaako temusobola kukeera ku makya kwegana samente yabakolera kubeera nga muli mu ntebe ze mulimu wallahi ya Mungu naye mugambe ekyo Katonda asobola okubanyiga n'abajjako n'obuwanguzi temuyinamu mwegana same tali mu struggle okuteekawo mbeera ne mutuula mu ntebe ze mulimu n'olwekyo mbakubira omulanga si mu bubi tetubakaka tukyogerako boogezi naye namwe mufunaako obuntu akafansonyi ogaye nti bannange omwana okituufu alina kyateekako ki ku struggle katugende kati ate ne byalimu byonna ebifuna lwa struggle singa teyali struggle n'abeera nga abalala abasigala ku mirimu gyabwe singa tali mu bulamu buno busoomoozebwa n'olwekyo funa ekirungi ky'omujjukirako beeko ky'omuyamba naffe ba artist tuli wano nga ba artist tetuliwo nga bannabyabufuzi tuliwo nga ba artist art industry exactly ekyo budala nti nkubidde omulanga president waffe Edrisa Musuuza abeeko kyasobola okuyamba Genosale naye ayinza okutuyamba Genosale musale era naye muzadde ate abo kyembaagalako nti basonyiwa bazadde ate bamanyi embeera bweri bamanyi n'ebyentalo tiwobeera mu ntalo obeera ku front ng'olwana okulaba nti gwe saidi eyo yonna kyokola yewangula bebakuwangula era nombeera nga osigadde ki so Genosale musale tukubira omulanga taata waffe Saabalwanyi tosobola okuyambako ku ssama ate okulaba ng'obulamu bwe Mukama ate amutaasa nja kubirako CDF akulira amagye Jeno Muwoozi Kanerugaba Fakisan tinaye asobola tukwatirako n'asobola okuba nga ate amwana muyambako okujjanjabibwa so nga tumaliriza ensonga ya Sammy abavubuka b'amagezi ku TikTok okwo abakyali ku mutimbagano ekyensobola okugamba abavubuka reality success and fair based on reason and reality katabo ka Ajamis Kigundu abantu abasinga balowooza nti sisoma katabo ako yoba Aji Kigundu yakawandika kafunamu yawandika kutaasa ffe nti success and fair based on reason and reality ndowooza omuwulira asaba pamba tetujja kunyonyola asaba waaki tetujja kunyonyola nti kiki naye kyetugamba kyonna kwe kubaako kyosobola okuyamba kusame obulamu bwe ate busigale teri kiri waggulu wa bulamu maybe ate buli lwoyamba Katonda nakyakuwamu so abavubuka mukozese reality okulimba si kubinaye kasotandika okukkiririza mu birimba bwe bafusa abalabe kugwe kenyini omuntu oba otuuse okweda mejinga oba otuuse okwedaba nga Superman nafuna omukisa nendaba Sammy ng'ayekkata eddwaliro nasangamu Sammy yangamba Simon nga nkola akantu kano mu sekendi 3 omusawo agenda bbaali wano n'anyiga eppeesa in 30 seconds omusawo yali atuuse yalabadde kyawo kati ngezaako kusiigira kifaananyi ky'ekika ky'eddwaliro
kye yalimu facility nga waliwo buli kika kya kyakulya waliwo buli kimu wali ekikozesebwa. Sami n'ava mu ddwaliro n'engenda. I think I did not see any beautiful place in Qatar awasula Munnayuganda ng'ewa Sami mu maka ga bannayuganda. Namuvudde mu ddwaliro mugenze mu apartment nasobola okugendamu. It was bagiyita hoteli zikola oche tuita hotel then tuita hotel apartment. So yasulanga mu hotel apartment. Waba wamaanyi. Sala bako. Nyumba nungi. Eyo Munnayuganda ali ku kyeyo. Mpaka ali yete yalina ku kyeyo. Ali ku kyeyo bayali agenze kuwummula. Whichever. Waliwo kyaliwo question marks. Nalaba Sami bought for me some things from his card. Na card ye international. Wow. Togeda ku 223. 223. Yali 223. Nakalubirizo agamba nti Sami Mbega kubanga his life was better than bonna ba Mbega betukola ki. Nembega talina mmanyikibwa. Naye ate ekinkuba surprising obulamu bwe naleka mu Sami ate ne mulaba nga akomyewo ku ground e Kampala. Lunaku lumu naku 2 nga ndaba kankoze ekigambo kuzunga. Ate agenze eggulu agenze ki. Naye ate era Sami gwe nali naye nga tuzannya comedy. Olunaku lwe yanyiiga ffenna talina gwe yakubira ssimu. So ningambo maybe is capable of doing anything. Ekisemba Sami lwakwatibwa omuntu sijja mwogera. Ku bino byakwatidde ebya match to parliament. Sami yalina omuntu wa Kampala, omuntu omulala e Kampala. Mikwano gya Sami zisalaasala entotto. Sami ave mu ki? Mukomera. Message olya ejja ku ssimu y'omuntu amugamba nti kirowooza n'omusibe takyayagala kubeera mu kkomera. Kati paka na kati. Are you sure about that? Paka na kati. Sami ndaba mulabe. Onako osembe ya okankanze. Nga bagezaako okunyiga lino ne lino. Kooli nti omusibe ayika tannayagala. Abagambye mubeere ku Holland. Mazemu emyaka 6. Wabula mbadde mu politics emyaka 30. Buli wembadde bamanyi bulungi nnyo gwe tomanyi. Ondaye bukulu nga nvi kati kankutegeeze nzaani olwaleero. Ekisookera ddala nze ndi mugufu nnyo ng'ekibbo. Buli kyonna ekintu ekyange kiri open. Nze ndi open, ebyenkwatako biri open. Bwebanga state yalimu okufuna ebyenkwatako gwani agambye n'ebyenkwatako essaawa 2 munyazi wampadde wazze wadde gwe in advance ngozi wadde nze kati kankulageko kye bayita information okitegeere. 1 omuzungu yatwanguyiza alina amasimu agali more advanced n'aterawo ne system ya AI ng'osobola okukola ekintu kyonna n'okifula ky'okyagala. Naye kati bw'obanga osobola okukozesa ebifaananyi ebimanyikiddwa mu public n'obifuna ky'oyagala kitegeeza nti ate oli mujega nnyo era n'owambega kyova olaba nti baakusindiika okola ebitawaana ekkata wakomekkereza ate gwe kennyini weekozeeko obulabe kitegeeza nti oli mujega nnyo ate olwambega tebusana mu bantu bamunafu ba mitwe. 1 ng'ogamba nti wabeera ekkata ebbanga lyonna nga tolina specific job, you are not employed anywhere, ng'oli onyobera mu expensive hotel, that is none of our business. Kyali kikumanyi okutegeera nti abantu bakumanyi n'otambula ensonda abantu bakumanyi buli kimu ky'okola, bantu bakuba kusiddikira busirikizi. Ekyo si kyekikulu. Kino ekifaananyi nakijjayo mu archive yange myaka mikadde kino kiwakozesezza si kyekyo n'okikolamu photo edit zoyagala zonna. Kino ekifaananyi kikadde nakijja mu archive yange n'ekitera ku social media. Kati gwe muwajje propaganda ne blackmail n'okolamu edit. Mukulu olulala bw'obanga oyagala okukola edit otwebuuzaako ntukulu bakola edit. Okitegedde? N'oteeka mbiro byonna. Oli musajja mukulu myaka olina mingi nnyo naye tereeza by'olina okukola. Oyo si bakola edit. Ate n'ekirala n'okola edit ow'ekisiro abantu bangi bafaanagana. Nze sisalanko cat French cat, nze sisalanko French cat. Nze sisalanko French cat mukulu. Ogira nze sisalanko French cat. Njagala kutegeeza bino byonna bakoze bya bwerere. Kati mukola eby'obwerere olwaliro kankusomese. 1 ebintu bingi abaana bakozeeko ne bawa information buli kimu
njala kuyita mu bwangu ntegeeza abantu kikyoli. First and foremost, wano wagendako mu komera n'oyingira ne kamera ekitakkirizibwa mu mateeka. Teri fe babaddeko okuba n'abano ne bankwata wano. Bakujjako engoye, basooka ne bakuyisa mu kyuma ne kikudictate nga batolina meto, ne batuuka mu kalumu ng'olimu wekka, ne bakugjamu engoye, ne bamala okukugjamu engoye, ne bakukwata ne bakusulika ennenge. Okubanga tolina kintu kyonna ky'osobola kuyingiza nga kiri mu ki? Kiri mubiri gwo, ne bakusulika ennenge mukumanyi. Ne bakusulika ennenge okukebera tolina mu kintu kyonna ky'otwalidde mu butuuliro bwo. Eyo procedure bwe mwagimanyi. Kati gwe n'otugamba nti wayingira luzira n'ogenda ne kamera okulikodinga buli kimu ky'olina okulikodinga, well and good. Mu ndowooza y'abantu abajja kulowooza nti wali mutuufu, njala kubuuza. Gavumenti ya Museveni teyagala kuleka bujulizi na buli kimu. Era bava ne bakola clarification nga ne audio ya Dr. Kizza Besigye yafulumye bagyeganye nti yabadde AI. Teri mukungu wa prison yena yavaayo okukereiminga nti oyo kyayogera si kituufu oba kikyamu oba yatiigira, kubanga baba singa litokolera bo immediately bali bajja kukola bakubuuze wayingira otya mu komera ne kamera, but nobody came out to explain. Bakireka kuba manyi tuli mukozi wa kuguluza abantu basibu ne tukuleka ontukyerekawo ekyo kikireke. Wagenza okusikinga medical attention, wagenze mu ddwaliro erya gavumenti ery'amagye abanoonya gwe ngoza tuli basibu nga tokimanyi bwe twagamba president bwe yagamba tukole eggaali, gwe nojja n'okola eggaali eyiyo ngeri gyesitalinga abantu ne ssente, mutandika obakubira amasimu nga wabuza address ne wawo bali location bwe bakwata ku lulu. Mu komera mission yakutwala yali yakubega abaana kubajjako information, owulira bulungi nnyo, kubajjako information. Ekyo wali successful kuba bangi bwe wajjako information n'abaana bakwatibwa n'abattibwa. So kati njala soka kutegeeza olwaleero ebisigadde byonna babyogera. Nkuba mulabe wa struggle si kuba gwe ng'omuntu, nkuba nabikolobero byo. One, njagala omuntu asooka ambuulire bakuzaala ludda mu Uganda, kyekisooka. Njagala omuntu asooka ambuulire bakuzaala ludda mu Uganda, kyekisooka ekyokubiri. Njagala otubudde obbiiwo oba ogiiwo ne gye wasomera mu Uganda. Njagala ombuulire gye bakuzaala ku kyalo gye wasomera ewali obbiiwo ne ogiiwo mu Uganda, specifically mu Uganda otubuulire gye wasomera obbiiwo oba ogiiwo. Ebyo bw'obimala tujja genda mu maaso, ekiba tukimaze. Njagala ensi etegere nti it's very easy omugwira okutta omuntu n'agenda n'addayo ewaabwe. Ladies and gentlemen, okusinziira ku information gye nnina, omwami ono si Munnayuganda. Ngenda bwa information ngenda kumala njite omwami ono si Munnayuganda, Munnakenya. Nze sikola Photoshop, sikola photo edit. Omwami ono Munnakenya si Munnayuganda. Okusinziira ku information gye nfunye ne evidence, si Munnayuganda, musajja Munnakenya. Akulage ogiiwe amasomero ge yasomamu n'abaana basomera bo ku ssomero mu masomero gonna tebaliyo. They are nowhere to be seen. Kati kavudde kwanjula gwa lutinkudde tabalya sente ne mama wa muzaala, ono si mama wa muzaala, ono mama we muto, si mama wa muzaala, ono mama we muto. Ono tabalya sente ye mama wa muzaala, ono mama we muto. Kamubalago wano yalabikako mu kavidiyo akamu ng'agenze mu kyaki ya nnyina, ono mama we muto, si ya muzaala, ono mama we muto. Kati amanya ge amatuufu ge mutamanyi ye Sam Okanya Goa, ye Sam Okanya Goa. Erinnya temulina mulimanyiko lyonna, GOR. Ye Sam Okanya Goa. Bamuzala 19 ogwe 11 1995. Bamuzalira Kisuumu. Ekifo gye bamuzalira bayitayo Lambwe. National identification bajimwe na kuzo mwezi 16 omwezi ogw'omwenda 2021 kubanga eze Kenya bazirine winga. Sanyusiza nnyo
timuli wano nze mbalaba nga muvumaga nambalaba n'owulira Kiseka nga yesasambula n'owulira oli nga yesambula n'ogamba katono omuvubuka tamanya attention tijayina be wamulaba nga ate kati ayomba tebalaba nti ate talanga batuza amabega etc n'ekinsanyusa bwe mbasanga alis ne tuconnectinga lwenze ne tubeeramu nensaagala mukolagane on the way nayikaamu point saagala mbeere oba ali Munyarwanda oba Kiseka Muteeso oba Dog Nation Mukaramoja tekijja kumatalinga kuba ekitugata kiri biga abantu batunulira nnyo mmwe ate nja kwesiba nnyo ku mmwe ba blogger wadde temwagala bayita ba blogger mwe ba Dog Nation mwe bamumalu Kiseka munange mwina influence y'amaanyi nnyo nze munvimbisa kuba mudda wali ne mwogera ebyamagezi nola akasajja kakiseka oyinza n'okulowooza kawanvu nnyo kikabbiri ng'obikubyato byasa bavumanze bagamba olaba Kyagulanyi byabagamba ate nga munange kinkalubirizo beegaana newankubadde amazima gali nti sinze mbatuma nabagamba mwogere ekituufu ebiseera ebimu n'abo badikiteeta bwe muba temukoze paka kasembayo kumunzika ne bwaba ali kaleberebwe kati kaleberebwe ayinza okumalawo emyaka egiwere 10 Mugabe mwamulaba ng'atambula bw'ati alinga agenda okumenyeka bamenyeka mpozi nga mumumenyeke ddala paka kulasa yes jamumenya tewali kuswala ewaffe Uganda waliwo ensonga lwaki Museveni afrontinga abasajja abo bakasaija ba Moses Ali kwegamba ateeta ekifaananyi kya Moses Ali bwe mumala okujja amaaso ku Moses Ali ne mugaza ku Museveni mugamba so tulwane ng'abatalwanangako tulwane nga tulengera nti finish line eri awo kumpi kyembadde njagala okusharinga nammwe n'okubeebaza ennyo mwebale butapowa ebintu byetulimu bitama bannange bitama kuba amazima amatuufu olabira ddala ng'obuwanguzi bwaffe buli awo kati tuka ne tutabutuukako mugwamu ama ne babagula kubanga omuntu gwe tulwana naye kyayagala abatayiminga we mukwereddemu amaanyi olina ebizibu n'abayingira batandise tobayingira ate bajja genda maaso nga bagayingira naye njagala mubeere bakumu baganda baabwe ensonga lwaki abo abasajja bava e Kampala ne bajja neno mu diaspora bandibadde baba ignoringa but you cannot be ignored kuba balaba mukiyiwa ekintu kyabwe so bwe bajja eno temubakkiriza basensera amaato gabbira mu nnyanja si lwago mazzi gageetoolodde ne lwago amazzi agakola ki agagayingira munda tugenda kubeera tuli mu abo abantu kasamu mutabakkiriza tusensera tebasobola tuwangula temuggwamu maanyi temulekeraawo mwe restraining mwe abali ku media temukkiriza basajja bano bateeka mu butego temukkiriza bateeka mu butego temubakkiriza ku divertinga mboozi yaffe temubakkiriza banyiiza kuba buli bwonyiiga ne reasoning yeesala temukkiriza ku personalizing nsonga zino Umaru Kiseka, this is not personal. No, it's not about you winning. There are no winners. We are either all going to win or we are going to fail. Dog Nation, gwe kabifu koko inano neganyana toka kiriza ku getting into this struggle. Discipline means not doing something even when you want to do it. Osungu bungamba nkole kino excitement ngamba nkole kino neno tochikola kuba kwefiiriza kuba kwerumya, that is discipline. Nsaba banange mukyefiirize busungu bwo busaddaake excitement yo gisaddaake tusobole okukola ekituufu. In any case ffe batunuulidde tebakyatunulira ba professor kati batunuulidde muyaye omuvuzi wa Uber yagaba hadisi kubanga yayogera ebituufu. Abakulembeze b'amadiini baali byogera so yo byogere mu butuufu bwabyo ate naye twabagamba balindaawo bagambe olaba kati tuba denying that tubeere abantu abasaanidde abantu batwesiga
so bwesiga obwo tuleme bbuyiwa baganda bange. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.